Omusajja Dr. Jose Chameleone akubye amavuko mu paati oba kiyite munangate vaasi ey'omugezi munangate Moze Radio. Wizo Manizo naye abaddemu munangate mu katambi kw'ossa ate ne Pallaso. Muganda wange kibadde kikambwe nnyo ate nga ku sayidi yemu Omunigeria muyite munangate Olakira kw'ossa ate ne Pallaso. Muganda wange balina ekipya kye bali mu kufumba, bali sayidi eno munangate mu Uganda ate nga ku sayidi yemu Gravity Omutujju alaze munangate etabbo wali kibadde kikambwe nnyo. Kansukwe nkuzanyiremu munangate akatambi ka Dr. Jose Chameleone wano mu mavuko gabadde akuba wano. Wizo Manizo Kankunganye tusasale tera mwesala kankunganye tusasale tera mwesala. Akatambi kabadde kakutte munangate etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Wabula nga nkongeddeyoko Omunigeria muyite munangate Olakira kw'ossa ate ne Pallaso balina ekipya kye bali mu kufumba. Pallaso yaleese omuyimbi Omunigeria gwe bayita Olakira era bali mu kukola ndongo essaawa yonna ekijja mujja kitegeera. Katongo nubeera nkusazeko omuyimbi Omunigeria Olakira yakuba akayimba akamanyi ennyo sigenda kwogerera kanka playing osooka okawulire. Let's hop in my Maserati. Akayimba ako ndowooza okategedde bakayita Maserati. Akayimba ye mwami oyo gw'olengera ne Pallaso bamuyita Olakira. Pallaso kyaleeta simanyi lwaki buli Munigeria yeegomba kola na Pallaso. Wamma mpozi Pallaso yakolako ne Davido. Ekijja si muntu Olakira Pallaso mulinde ekijja bali mu studio. Bibadde bikyatambula wali. When I'm in Uganda, I enjoy traveling with Mango Safari Africa. Pallaso kw'ossa n'Omunigeria oyo nja kubeera nga nkuwa munangate update yonna enaafaayo. Wabula nga nkwongeddeyo Gravity Omutujju alaze etabbo mu katambi kano nno. Oyinza okulwawoko okulaba omuyimbi ng'avuddeyo n'apostinga akatambi n'alaga munangate enjuye nga bwefaanana munangate munda. Ebiseera ebisinga kiba kizibu. Naye Gravity Omutujju avuddeyoko n'apostinga akatambi kano ebadde challenge n'alaga munnangate ennyumba ye nga bwefaanana munda. Naye muganda wange ekibadde mu comment section kibadde kikambwe nnyo. Gravity Omutujju esayidi eyo mu katambi ako munnangate wali wonaaso. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere.